Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa March omwaka 2026 General Muhoozi Kaine Rugaba abitaddemu engatto ye kennyini mwenye n'ayolekera e Fort Portal. Ensonga ebadde mututeyo mukwano gwange ze zimu ku nsonga ze tugenda okuba nga tutunuulira ku vidiyo eno. Kyolina okuba ng'okola kyabutava ku mukutu guno n'ogenda maaso olw'okuba nti olayikinga. Awo nno w'olaba ku kamwenyo akabadde kamujjudde ate oluvannyuma ne bafuna ekifaananyi ekyawamu ng'abakulu ab'enteekateeka eno gye batandise olunaku olwaleero oba ebadde mu kuteekebwateekebwa wabula olunaku olwaleero nga bwesabukuluddwa mu butongole ensonga eyatuumiddwa the MK Fund. Kati waliwo ekyategekeddwa, kino kyatuumiddwa MK Fund oba ensako ya MK. Ojja kujjukira nti General Muhoozi Kaine Rugaba bwe bamusalako batera kubanga bamuyita MK. Kyenzudde oba kyentegedde ku nteekateeka eno kyekyokubeera nti General Muhoozi Kaine Rugaba nga bayitamu MK Fund oba ensako ya MK yateereddwawo, bagenda kubanga bagaba akasente era nga buli muntu wakufuna ssente ezitasukka kakadde kamu. Wabula okusinziira ku General Muhoozi Kaine Rugaba, essente zino ze bagenda okubanga bawa abantu ab'enjawulo mu Uganda, abavubuka n'abalala abagwa mu kkowe eryo, ssente zino ogenda kuba tozizzaayo. In fact, General Muhoozi Kaine Rugaba olunaku olwaleero statement gy'akoze mu lukuŋŋaana luno agambye nti the only payback will be the success of the recipient. Nti bo we bajja okuba nti bakifuniramu, omuntu oyo anaabeera afunye ku ssente zino singa onaazitwala n'ozikozesa n'ofunamu, bo kwe kufunamu kwabwe. Oba tuli ffenna. In fact, bagambye ensimbi zino General Muhoozi Kaine Rugaba okubeera nga yakoze oba yataddewo eno MK Fund, bagitaddewo kwongereza ku bintu nga bw'olaba PDM oba gy'oyinza okuyita parish development model. Ne kino ekya MK Fund General Muhoozi Kaine Rugaba ye kennyini yakyewomeddemu ddala omutwe. In fact, emu ku nteekateeka gye ndabye bagambye nti bagenda kakasa nti ebitundu 3 ku buli 100 biganyulwa bakyala okusingira ddala, era nga kisuubirwa nti akawumbi kamu ke kagenda okuba nga kagabibwa okuva mu MK Fund nga kaweebwa abavubuka n'abantu ab'enjawulo. Naye bagambye nti bakukakasa nti abakyala bafunako ebitundu 3 ku buli 100, ekitegeeza kawumbi kamu abakyala at least balina okufuna obukadde nga 3. Nkugambye eno nkola yakugattibwako nga bw'olaba PDM, wabula kino nga kiva ku sayidi ya General Muhoozi Kaine Rugaba. Though ebibuuzo bingi bitandise ku mutimbagano awo, bangi nga beebuuza nti omusimbi guno gugenda okugabwa bwe guti okuyita mu MK Fund gunaaba gugendereddwamu ki? Tegugende maaso na kubanga gutunuulizibwa ku sayidi ey'ebyobufuzi. Engeri gye kiri nti General yayina kiri ekisinde ekyali kimanyiddwa nga Patriotic League of Uganda oba kyoyinza okuyita PLU. To my English speaking friends, today the Chief of Defence Forces, the CDF, General Muhoozi Kaine Rugaba, chaired the first meeting of the MK Fund. It was also the first meeting of the Board of Trustees held in Fort Portal. General Muhoozi Kaine Rugaba said the MK Fund will complete existing government programs. Nti MK Fund yo yakoleddwa kubeera nti General Muhoozi yalabye nga kyetaaga okukola ennyongereza nti ku programs za gavumenti eziriwo nga PDM oba nfuna, nti ate bagenda kuba nga basinga kuyamba bantu abo abavubuka naye nga bali mu mbeera mbi nnyo. Abamu ku bali ku kakiiko oba Board of Trustees kuliko Minister w'ebyobulamu Honorable General Thacheng, ndabyeko ne Honorable Frank Tumwebaze, Minister wa Agriculture, nendabako omukulu Edwin Karugire,
ono yagenda okubeera nga secretary ate ne ndabako ne Andrew Mwenda munna bya mawulire nnyo era ng'akiruddemu ekisaawe ky'ebyamawulire kyekifaananyi kiri kye nnakulazeeko bagaye bagenda kuteekawo website nga gy'ogenda n'obaga bannange nange General Muhoozi bape ku kaseete wabula bagaye tebajja kusukka mmiri kweseemu buli kiisi ayagala kuba nti afuna ku ssente ezo. The fund will be giving seed grants to youth with innovative business ideas in commercial agriculture, local manufacturing and ICT. So bagamba nti abavubuka abali mu byobulimi abali mu byokubaako ebintu byemukola oba ku manufacturinga n'abagwa ku side eyo ya ICT ebya tekinologiya bagenda kuba nti babafaako nnyo. The seed grants will be given to individuals with each person receiving not more than $1M in cash. Beneficiaries will not need to pay back the money. Afunya akasente tokazzaayo. Muhoozi ye Agabudde nga bayitamu MK Fund. Ambi waaye kankuyisizeemu kaawo. Oyinza osanga gwona akiganyulwamu. Wabula bangi bakyebuuza bigendererwa. Wabula abala ne bagamba nti bannange ekintu kijja tuyamba. Kale bwe tuba nti tuvuddeko side eyo mukwano gwange tugenda kubanga obwanga tubukyusa tubwolekeze eside ya Iran America at the same time Israel kolwaliro webukeeredde ng'ennaku omwezi 10 Maachi omwaka 2026 eggwanga lya Iran lyeweze ne ssekwewera yenna era lyerayiridde okusabuukulula emizinga emijja era livuddeyo ne lyongera okugaana amawulire agabadde gabungeesebwa nti liri mu nteeseganya n'eggwanga lya Amerika. Bagambye nti nedda ssebo ffe tetuyinaayo kuteeseganya kwonna kwe twateeseza na ggwanga lya Amerika. Yes, ojja kujjukira nti olutalo Amerika ne Isirayiri lwe baggula ku Iran lwatandika ng'ennaku z'omwezi 28 Februari. Kati kiba kitegeeza nti tuli mu kuyingira wiikisi 2 bukya lutalo luno lutandika okubanga lutojera. Kati waliwo ali ayinza okwebuuza nti ate ku side ya Amerika ekintu kiri kitya? Donald Trump yavuddeyo naye n'awanda busagwa. Wabula yakonye ku nsonga y'okubeera nti olutalo lwandikomekkerera mu bbanga eritali lya wala. Wabula ate side ya Iran yo negamba nti yo yeesinga okumanya ddi olutalo lwe lujja okubanga lukomekkerezebwa. Ojja kujjukira nti eggwanga lya Iran lyamaze dda okubanga lirangirira omukulembeze waalyo omupya omukulu amanyiddwa nga Mojtaba Kemanei era nga yono Ayatollah omupya ow'eggwanga lya Iran. Wabula gayono oluvannyuma lw'okuba nti yateereddwa ku bukulembeze bw'eggwanga lya Iran tannalabwako wantu wonna. Yes, tannakubwako liiso. Wabula ono yabuuziddwa bwe babadde babuuza Donald Trump president wa America still naye yakonye ku gayo ono era nga Trump alinga alaga nti still era si mumativu na bukulembeze bupya obw'eggwanga lya Iran. Kati abantu oba abatuuze the global citizens all over the world batandika okubanga beebuuza yi kati Trump ayagala kugamba nti ayagala okuba nti asalirawo eggwanga lya Iran ani anaabeera omukulembeze waalyo n'ataabeere. Kati yayagala kuba nti agamba essaawa zino bw'awulira nti oyo gwe balonze tamwagadde abeera ajja kugamba nti oyo simwagadde. President wa America Donald Trump yabadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olunaku olw'Emande n'ayongera okutiisa eggwanga lya Iran n'abagamba singa bakola ensobi ne baziba omuwaato ogwo amafuta mwe guyita ku saidi ya Middle East agamba nti ssebo ebintu bijja kubeera bibi nnyo. Ojja kujjukira nti embeera y'amafuta okubeera nti gatandise ebbeeyi okwekanama buli lunaku oluyitawo eyongedde okuba ng'etiisa bangi okwetooloola ensi yonna.
wabula Donald Trump ya agamba nti oba ebbeeyi y'amafuta ekaalama ekyo tekigenda kusooka kubatiisa era tebagenda ku backing out olw'ensonga balabira ddala ng'eggwanga lya Iran bino bye ligenda maaso n'okuba nga lirwana still liba likolanga threat ey'amaanyi. In fact, Trump yavuddeyo ne yowaana. He said that the United States had inflicted serious damages on Iran's Air Force and Navy and predicted the conflict would end well before the initial 4-week time frame he had laid out. Kati Trump yagambye nti amazima baakubye Iran ne sekukuba yenna. Era ng'agamba nti amagye ga Iran bo bakakasa baafufugaza naddala eggye ery'erirwanira mu bbanga n'ery'oku mazzi. Era agamba nti ne wiikis ennya ziyinza obutawera wabula boze beewadde ng'eggwanga lya Amerika okulaba nti olutalo luno lukomekkerezebwa. Era agamba nti singa Iran eremerako bo baakwongera okuteekawo ensasagge. In fact, akatundu akakyasinze okuba nga kaleeta obuzibu n'okubeera nga katabula omukulu Donald Trump ke kamanyiddwa nga Strait of Hormuz. Bagamba nti akatundu ako kayitamu amafuta mangi nnyo. Wabula Iran naye ekabeerako ko obuyinza. So omukulu agamba nti bwe baba baagala okwongera okulaba obuzibu kale bakazanyireko. In fact, in a statement we agamba nti we will hit them so hard that it will not be possible for them or anybody else helping them to ever recover that section of the world. Omukulu agamba nti bajja kufufugaza Iran bagituuse mu mbeera ya bankubye sikyasobola nakubanga ntegeerekeka. Wabula n'eggye lya Iran nalyo lyewaze era bagamba nti bo bakyaliwo nnyo nnyini ddala. In fact, okwogera ku nsonga y'amafuta n'akatundutundu aka kamanyiddwa nga Strait of Hormuz balina bye bagambidde nti they would not allow 1 liter of oil to leave the region if attacks from the United States and Israel continue. Iran nayo yatiisatiisiza naddala akatundutundu aka ka Strait of Hormuz ne bagamba nti bagenda tuuka ekiseera baleme kubanga bakkiriza keebe liita y'amafuta okuba nti esomoka akatundu ka Strait of Hormuz. In fact, okusinziira ku mwogezi side eyo oba spokesperson yagambye we are the ones who will determine the end of the war. Ffe tujja okuba nga tusalawo di olutalo lwe lusobola okuba nga lukomekkerezebwa. Wabula Abamerika tebabeerako engeri gye babalimbalimba n'okuba nti babadyekadyeka nti bo be balina se esembayo. Naye nga y'ebbeeyi y'amafuta ekyayongera okuba nga yeekanama, ennyonyi ezimu tezisitula, ate n'ebbeeyi y'entambula y'ennyonyi nayo yatandise okuba nga erinnyira ddala ne sekulinnya yenna. Kigambibwa nti ennumbagana za Israel ne Amerika zandibanga sofa ziviiriddemu abantu 1332 nga bonna bannansi ba Iran era nga nkuyanja abakyagenze n'ebisago bingi nnyo nnyini ddala. Ate eggwanga lya Lebanon lyagambye nti abantu abasukka mu 4 baafudde ate abantu abasukka 7,000 badduse dda mu maka gaabwe lwa lutalo luno olukyagenda maaso okuba nga lutojjera. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake
eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.